tugenze mu supermarket esinga obunene mu tawuni yaffe Mr. Sozimo naswaza mami wange ng'omusajja emitwalo 2 ze yampa sente zaali fake nga sente zaali fake ffenna tushopinze ebintu twashoppinga ebintu bya mitwalo 22 tugenze n'emitwalo 26 banaye twaspaala nkwata sente empaayo nga bagamba emitwalo 2 ze nnamu naye olw'okuba ekyanyamba nti nali mwana muto naye singa yali muntu mukulu oba singa mama yaziwaayo walayi banditusibye ng'esente feeke ng'omusajja yampa mitwalo 2 eziri feeke olwo ne mmanya nti n'esente ziri feeke gye ziri aho nawo ne ntegeera Mr. Sozimo naye kyenyinza okugamba Mr. Sozimo nze negaata n'abasajja abakulu abo mu bulamu bwange ebyaddala tebabalika kati olwo nga luggwa ng'olwo nfuna ki ng'olwo eyagenda South Africa olwo akomawo kati mukudde omusajja oyo oba muyitaani kamugambe oyo musajja yaliwo nnyo mu bulamu bwange kati oyo ng'akomawo naye jjukira nakali akavubuka mu kiga yadde nga namukyawa nti muvubuka yali tampa sente naye nali simwatulidde nti nakukyawa era yajjanga ng'anoonya naye olw'okuba nti nali nsula n'abasajja nga nze buli lunaku nange nsusula waka nsiiba mu mizungu nga nsula misana ekiro ngenda naye nga mbikola bwogo banaye sikolangako omukwano gwonna nti gundi mukwano gwange tekibangawo Mr. Sozimo tekibangawo nga nze buli kyenkola nkikola bwogo kikola bwomu kakati munaye ng'omusajja atuuka akomawo okuvawa wa South Africa musajja oyo bwe yajja n'anoonya munaye totandika sigamba nti kwedeetinga naye nga buli bwe tumiitinga ng'alanze amanyi ndi wa sente ati ng'amanyi nti wali omusajja gwe nina wali shiwaddiiro yampa sente kuba oyo omusajja yatuuka ekiseera n'atwala mu maka ge kati nga takyandiira mu buno obuloogi nga mbyogera bansonyiwe nga tugenda ewuwe mu maka ge oyo omusajja yali alina abaana bakulu nga bansinga n'obukulu nga bazaala n'okuzaala Mr. Sozimo kati omusajja oyo waama ng'akomawo nga mbeerawo nga bwe tugenda ewuwe malayo nnaku 2 nga nzira waka wamma ng'oyo omusajja lwali lumu oyo myaka gyali gigenderedde Mr. Sozimo naye just basajja bena akasula nabo ku nsiko abakulu in fact abakulu tebabalika naye just katwongere ku ono kati ono bwe yajja yali tamanyi muze gwange nga talina kyamanyi nga lwali lumu nga nkubira esimu lwe yajja nga nkubira esimu yali alina baganda be mikwano gye 2 ne baganda be 2 naye kenyini baali 5 baali mu bbaala emu mu kibuga eyo nga nkubira esimu nga ngamba jangu nsange wano tuli kunywa omwenge ngamba okay naye yali amanyi sinywa mwenge naye ate nga nali nagutandika nga oli omukiga eyanjigiriza okunywa ate ng'anywera ddala ate nga tugenda ngenda negaata ku ttebo yaabwe tunywa tusoose ekiseera ayimuka waavaawo Mr. Sozimo nga wabaawo ampa enamba mu bubba
yasookera ddala ku tteebo eyaliko abantu abataano ng'agimpa ng'asirika ng'akomawo nga nange nyimuka nvaawo mu kuvaawo nga kumbe ate waliwo omulala ngoberedde nga naye akola ki nga wamma mpa akanamba sijja abirwisaayo. Amazima gali nti abali abataano ng'oggyeko ono eyampita boona nabalya buli omu namusisinkananga lulwe Mr. Sozimo kuba bamunaye banjagala kundyamu wamma boona nabalya naye kati mu kubalya buli omu namulyanga lulwe nga tebalina kye bamanyi. In fact nga tebalina kye bamanyi. Kati lwali lumu ate era nga owewange ono Eni n'Eni no yafuuka Eni ng'addamu ankubira essimu ye teyamanya teyali ye. Walimu omusajja ye simwogeddeeko naye ate naye alina kubeeramu oba yeemuyitaani yali musoga. Kati omusajja oyo teyali mukulu nnyo yali myaka nga 35 yali akyali muko. Omusajja oyo in fact naye yanjagala ku mabegako. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali owaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balagene neibono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde zimba apartment bwagala zimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes yali musoga. Kati omusajja oyo teyali mukulu nnyo yali myaka nga 35 yali akyali muko. Omusajja oyo in fact naye yanjagala ku mabegako nga nkyasoma naye engeri gye kiri nti naye alina mukyala waawe ku kaalo sawa yalinga anyumiriza nga saagala nga ebiseera ebyo nkyasoma ndi mu primary yalina mu primary. Omusajja oba twasisinkana oba lwali olwo bino bye nali nzungira mu basajja bakwonoonzera kwono twasisinkana mu jimu olwo nombadde ndwera biti kati nampa akanamba anti kati awo sikyagaana sirina kyeŋŋaana Mr. Sozimo nga nze sigaana ngamba ojja kunkubirako ngamba okay. Kati lwali olwo ngankubira esimu yali ssaawa 12 ngamba jangu onsanga mu kifo bwekiti ngamba kale kanzije Mr. Sozimo nga ngenda mu kifo nga kumbe ono omusajja ate naye mukwano gw'abali abataano gatooka abataano boona bamanyi buli omu amanyi lulwe bonna nabamala in fact nga bonna nabalya oba baali be bamala simanyi bonna natundula nabo vanira. Katonda ajja abatuddemu ankubira angamba gundi jangu onsange mu kifo bwekiti nga ngenda Mr. Sozimo nga atudde wali nga ngenda nga bagamba baali batunudde eri ate engeri gye waali nti watandise okuzibaziba kati nze ebirowoozo byonna saabiisa kuba nze nagendanga ew'omusajja nga nze ebirowoozo mbitadde ku ssente anampa meka nga bye birowoozo byange. Kati nga ntuukayo nga munaye wamma omusajja anange kwegamba oba ngambi nabagwamu ogwe
Omusajja agamba waamu ono ye mukazi wange. Nga bona jjukira abantu abalina vibe abo abalina mu kusente baguze emyenge baddugaza wali bali mu kunywa. Wamma ng'ono ava eri ng'abagamba lwe lusoose okunkubira tetutundulangako naye vanilla ng'agamba ono ye mukyala wange nga bonna bantunuulira. Mr. Sozimo nawulira nga olubuto lwanumirawo nakankana amagulu nawulira nga njagala agenderawo mu ttooyi ne bantunuulira ne bamugamba ani mukazi wo mbuyono kati kyo eni waini twali tuludde naye kyava eni ambuuza ampita erinnya n'angamba oli mukazi wono bulijjo. Ng'ona omusoga agamba mwemanyi wamma nga nze obwongo buŋŋamba dduka emisinde ogende. Mr. Sozimo nga nze nteekako emisinde neddirayo ewaka. Annaye n'addayo nga nze naatidde nga ngamba kati nyangobya takyaddamu kati baneeno abana twatunula nabo vanilla ne bantemera buli omu yantemera ze yantemera ku lulwe kati basaafaayo nnyo naye ono yali ampaanyo ssente. In fact y'omuntu akyasinza okumpa esente oba mu bulamu bwange kale akwatanga kyakubiri kyakusatu kati ganzirayo ewaka nga ngamba ono era bwe natuuka ewaka eyasooka okunkubira n'agamba kale toswalako kawala bwe. Mr. Sozimo omusajja nange ate obubuwala obunaku oba mwaba ki kati ekibadde kikwagaza mukwano gwange kiki ye nga muyita linnya kati nze mugambye musoga ye musoga alina kaki oyo omufere omwereere naye nga bonna nali nawulira nti bafere ba South Africa ebiseera ebyo nga sente gye ziri zikyaliyo. N'ayogerera mu n'agagamba ne mugamba nti nti ebyaddala nze oyo simumanyi. Mr. Sozimo nga nze negaana musoga. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo ziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nga nze negaana musoga. N'agamba toddanga mukunkubira essimu, toddanga mukunsindikira deka message biki. Ate wamma nange gwedde kati nange nkwata ssente nga n'abasajja abampa esente kuba nalinga n'omusajja kamuyite M. Nga M oyo tangambangako mba njagala naye wamma nga ye buli bwajja mu tawuni y'ewaffe eyo mu site y'ewaffe gakubira nze kuba yali wa umeme naye nga baba transferringa. Wamma nga oyo buli bwajja eteeka ng'alina kunkubira nga waba agenda kumalawo nnaku 2 nga mbala nti mitwalo gyangana ng'ate nga buli mwezi ajja. Muna nga ninawo oyo N
kati ne mbeerawo n'omulala baali bamuyita Saamu. Saamu oyo naye Saamu sooke muleke yali wa mu maaso muno. Kati wamma ng'ono neegobako Esi musajja waatu, naye Esi yali musajja mukulu zitasozimu kuba Esi twatambula naye 14 years 15 kumpi nga ngendoweza 16 years. Esi twatambula naye ebbanga ddenemuuko. Kati Esi oyo nga wamaana egobako mba bwali busungu simanyi nga nzijako ate nze nali serina laavu, nze nga siwulirangako ne feeling nti feeling yiyo ya laavu nti omuntu omwagala nga nze sibimanyi. Ate munaye maama naye byeyakolanga ate nga byonna byenkolanga nze mami wange ampagira buwagizi. Naye kikutande ng'oli muvubuka mbonkwane mami wange ageza akimanyi. Gwola ajja kutabuka. Mr. Sozimu maama wange yanjagaliza abasajja abakulu mpaka saawa zino. Maama wange yanjagaliza abasajja abakulu. Booka tanjagalizangako muvubuka mu bulamu bwe. Wamma ng'oyo ajjako esimu kati ng'ono omusoga nga nkubira ngamba ati naye kawala gwe ng'oli mwenzi. Nemugamba ndi mwenzi gwe toli mwenzi badde manyi nti olina omukyala we waka. Namugamba ekyo n'asirika nagamba nti kati nkulaba kodi. Mugamba saagala seetaaga naye neemuggyako. Kati wayitawo naku 2 naye nga naku 2 enziiseewo still sigala noonya abasajja mu bbaala nga nze omuvubuka bwonkwana nga nyinza okusooza okijjamu enjawulo. Kati munaye wayitawo naku 2 ng'omusoga addamu anfula ankubira amugamba musoga nno nali mukambwe. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture. Wayitawo naku 2 ng'omusoga addamu anfula ankubira amugamba musoga nno nali mukambwe. Amugamba onjagaza ki naawe nti bakuguze oba? Agamba nedda biri tubireke kale njagala kulabako. Ngamba okay. Ne mugamba nkusangewa ng'olampise mu tawuni. N'angamba ati jangu nsange ku kizimbe bwe kiti ndi mu gym. Nga tugenda nga ngenda namusanga mu gym, nga tuva mu gym nga tugenda ku gundi mu kifo kyali awo baali bakiyita batya kiri ku roundabout tawuni mwenyini. Tugenda eyo waggulu nga tutuula wama nga tunywa nga tuvaawo ngamba tompeeko. Ngamba nedda, ngamba siri mu muudu. Tuvaawo nga nsiibula nga mpaayo omutwalo. Munaye ate sente zitambulidde weereere nga mpaayo ekitwalo nga nzirayo ewaka. Nga wayitawo wiiki nga addamu ankubira ate nga atandikira nowe yakoma. Agamba era nayogera kituufu oli kamalaaya ne infact n'otankubirako oli yali musajja mukulu naye ng'ayogera ebigambo Mr. Sozimu. Ati nakubulokinga infact yambulokinga nga njagala ndabe oba osobola okuggyako ewaka n'onoonya oba osobola okuneegayirira. Abawala banno bamanyi okwegayirira
bw'oli awo olowooza oli waka n'omusajja yali alangira ng'omukazi olowooza oli wakabi oli awo ebigambo byoli omusajja kati nno nga nze byanangira nga nze binyumira nga nseka busa naye nga nfeenseko nga mugamba nti kati oba ompise malaaya kati ekikukubiza ku simu yange kiki bwenkukubidde okulangira oddemu ku magezi ne mugamba nti nno nze no gw'oliko sirina magezi ky'oba onkubidde ng'olowooza gajja kuddamu sirina magezi olwedde wanjagala sigalina ate nno nga nkitegeeza wama omusajja ng'akola ki ng'ajjako esimu naye ajjako esimu ng'asesa bitya kati olwaddako wayitawo nga wiikisi 2 olw'omulaba ne mukwano gwawe si mukwano gwange naye just waliwo omuwala yali awo ku kaalo naye yali mulungi wamanga olayagadde oyo omuwala oba yamwagala kunumya nze saabimanya nali mwana muto ate mukadde kye yali antaddemu ayagala sente nga nze ebyo tebindya naye Mr. Sozimo nga muze gwange sijagamba nti nga gukula ng'olwedde gwakula dda era nga bwe tugenda bineeno byemulaba nno kumidya bitukufu busibayi malaya waguze malaya nga tomuwadde sente nakukwata jeeki lwali olwo Mr. Sozimo nga nfuna agaayi yali si musajja mukulu myaka 32 naye era ku saizi yange emyaka 15 banaye yali asigala mukulu kunze bannange kati nga gaayo oyo nga tugenda nga tuteesa naye sente kuba nze naye sirina labo Mr. Sozimo nga nze nkubuuza ompa meka ngamba nja kuwa weziti ngamba oke tugende kati gaayo oyo twagenda ne tutundula vanilla ne kigwa atuuse ku like nga ino kumpa sente nze nfuluma ngende yangamba ziri ze tugambisa zirina biki nga mugamba gwe noweeriko nti tomanyi kwata sente ozimpe nga yagamba sirina sente nga siwamba simu naye nze awamba esimu nina maanyi ki bannaye ndi munafu Mr. Sozimo ndi munafu wamanga mpamba simu ya gaayi nga gaayi ankwata amataayi amajeke agamba ye kati gwe nkukolere ki nga njagala simu yange nga njagala sente oba tozimpadde ngenda kuba enduulu natandika okwogerera waggulu ndowooza wamagayi n'atya nakwata sente n'azimpa ndowooza oyo yaneevuma kati nvaawo nkola ki nzira waka kutuula waka angamba mukadde naye Mr. Sozimo kanjogereko kino maama wange y'omuntu oba y'omuntu ki ye mukyala mukyala yali mugezi yali asomesa sciences P7 omusomesa alina kubanga mugezi naye mami wange ye mukazi atabangako yadde mukama nsonyiwa naye abazadde abali kuno Sozimo munsonyiwa okwogera mami wange simwogerera bubi naye ye mukyala atabangako awo n'agamba ng'ogyeko ekyokusomesa obusomesa n'agamba ti in fact muwala wange sente za nalinga nkola kale katwogere bwe tutyo uzaakoze mu basajja bano kanteekewo ka bizinesi kwegamba nti yali tasobola yadde nagamba nti oba kanteekewo kaneeno at least mwana wange atuule waka akole kino oba yali tasobola kuŋŋamba nti muwala wange noonya emirimu akole kino
ogenda okole Mr. Sozimo nga nze omulimu gwemanyi gwa kutundula vanilla mpa ssente nga ninga eryamu. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Nga nze omulimu gwemanyi gwa kutundula vanilla mpa ssente nga ninga eryamu naye nga ku myaka ki wamano nga ne mukadde wange ganza yalinga mpagira bwagezi kuba naye bye yali akola. Wa Mr. Sozimo amazima gali nti newe lunaku ne lwe lwagandanga nti kati leero biganye nga sibulamu mitwalo gyange 5 nga lwakedde bulungi nze nafunanga ssente. In fact inkuuteko ssente nakwata oba nkyogere ntya 15 years 14 nkuuteko ku ssente eziwera, sigamba nti kweraga naye nga zonna zivudde mu mikono emikyamu ekitali mituufu. Kitegeera kati munange nga tubeeraawo nga ngamba mukadde nti naye maama ssente zenkuwa ziriwa kuba kwolunagaana okukola ki okumuwa ssente. Mukadde eno nga ngamba wabadde n'akavubuka, mugamba kubeera n'akavubuka ntya ndowooza awo nguba yantandise otegeeramu simanyi. Maama nangamba wakozeeyo meka? Ningamba maama okola ki? Ngamba ssente ate nangamba ati nze maama wo njogera nga naawe nziramu ati njagala ssente. Nemugamba maama ssente ki? Ati buli lunaku tondeetera wano ssente. Nemugamba nze sirina ssente. Maama ng'agamba maama ng'atandika nakulugaana obw'obuvubuka kuba ye yamanyanga nti wemba sizzeeyo ewaka ne ssente aba amanyi olwo nagenze ne neebaka n'akavubuka nange Sozimo byanako nange ng'olwo tuyomba. Olwo maama yayomba nnyo, olwo maama n'addamu n'anangira naye njukira maama anangira Mr. Sozimo nga bwe navangayo n'emitwalo 5 3 nga nyinza okwesigalizaako emitwalo nga 5 nenkwata zonna nemuwa. Naye nga mukazi azaagala naye kumpi buli lunaku nga omubuuza maama ssente z'okola ziragawa? Wamma nno nga mukazi watu ng'akola ki yadde nga ebiseera ebyo nga kyali bato nga n'oba muvubuka muto ng'omuwa ssente. Kumbe ng'omukazi naye akwata essente aziwa abavubuka abato nga bamukozesa nga sikimanyi Mr. Sozimo. Ye n'ajja ntya okumanya kati lwali olwo nga ndwadde nalwala n'omusujja gwanuma. Mr. Sozimo
nenkola kikuba kati nali nsula mu luumu endala nga sisula mu luumu eno na maama kuba nali nkuze. Kati nadda ekiro omusujja gunnuma ng'empewo empiseemu naye nenyingira mu nju. Kuyingira mu nju maama teyamanya, ndowooza yali yeebase nnyo. Nyingira mu nju nga neebaka nga ntandika okankana nga neebaka era neebaka nnyo kuba nali sitera kwebaka bulungi. Saagula okubadde ekkofulo wabwere ebaawo kkofulo tosobola kumanya nti munda mulimu omuntu. Nga maama ku makya ng'akuba esimu kuba nali nga mubuuza, mukadde ssente zenkuwa zitwala wa? Kamukambwe Mr. Sozimo nga maama wange byengenda nti ngenze noonya ssente. Kama Katonda wange nga wamma maama alina abavubuka bawa ssente. Kati Kolo yakubira muvubuka we baali bamuyita Sharifu. Sharifu yali alina emyaka 22, 22. Imagine. Sharifu yali alina 22 nga by then mami wange ndowooza yali alina 15. Mama oba yali alina 38 oba jeejo oba mu 40. Ng'agamba oyo yali amuyita Saalongo. Ng'awamba agamba Saalongo mbu ku makya ndi mugundi, ng'agamba nga mukubira esimu ng'amugamba ono ng'amusooka mubuuza bulungi, mbeebuuza amutadde mu loudspeaker. Nze n'omusujja guneerumira ndi mu kibulangiti sinaamugamba tamanyi nti mwendi. Amugamba nakufunidde 2,000 ogenda kujja leero. Ko omuvubuka ati ezo 2 nga ntono mami. Muvubuka yali amuyita mami. Ate mami nakusabye 5,000 ninamu ekizibu. Wamma maama ng'amugamba kale nja kuwaayo 3. Mr. Sozimo nawulira nga njagala bulangiti emire bumizi, nawulira obusungu. Nsooka ndowooza abasajja abankuluusanya ekiro kyona omuntu nakubeerako obuto owaki bannaye. Nensooka ndowoozaamu ebyona nga nze ssente nziwa mukadde, nga wamma mukadde naye azikwata aziwa abavubuka. Nga oliwo wa mami amuyitira mami ng'amugamba nti mami nakusabye 5. Nga maama amugamba ngenda kuwaayo 3. Kale yasooka amugamba 2 n'amugamba 3. Ati ngenda kuwaayo 3 ati kati nga muwala wange agenze ku mulimu wanaaba akomyewo ne ssente kankwongera. Omuvubuka n'asanyuka. Omuvubuka n'agamba kati omanyi mami ngenda zikima, ati ngenda kujja eyo, ati ngenda kusula eyo. Ko maama ati naye munaaye jangu, naye leero njagala okole bwoti na bwoti, okoleko bulungi bwoti. Sasazemu nawulira nga nswadde. Nze ssente zempa maama kuba maka ga maama maneneko. Kati emanja eyo yaliyo luumuzi zaali 3 nga tanaazimaliriza. Naye ku ssente zinamuwanga teyafunako yadde n'amagezi agagamba nti oba amaliriza ennyumba emabega eyo oba akoleko ka bizinesi. Wamma maama bwe namanya nti ssente aziwa abavubuka kati naki wegamba nekibeerera ddala waazi. Naye teyagala kumanya Mr. Sozimo. N'akindagira ddala nze nina okwata ssente emweyazi abo bali abamusulako. Kama nsonyiwa okwogera kino ekyanuma. Kati wamma Mr. Sozimo ng'olunaku luggwa enkeera nga mubuuza engeri gye yamanya nti nalimu, yamanya nti mbiwulidde. Saamunyiga kigambo
Ojjako ekyannuma namugamba owaaye sente zenkuwa naawe zogaba olinga ogamba nti ndi banka kazikayombe. Kati Mr. Sozimu wayitawo akadde nga nkola ki nga esi yanyiiga esi munaye nga lulwolwo nga nkubira ngamba kawala yali atera nnyo okumpita kawala gwe nga kawala gwe kati oli eyo n'ebisajja bikuzinira were ebigambo byoyo omusajja oyo buli kyayogeranga nga anayize kinsesa busesa oba kyali ki omanga esa nkubira ng'agamba kati oli eyo olayi wansonyiwa ekyogedde bakuliira bwereere nga mugamba owaaye nti kati tagwa abampa nti abandya webale kubampa webale kubantumiza ne bajja era bandya bulungi ng'agamba njagala kusisinkana nga mugamba ompa eki ng'omwavu munnange Mr. Sozimu Sojja ng'agamba kati golooza olina sente gwe ati ndina kuyamba buyambi ngamba oba onyamba buyambi nedda tonyamba bireke ngamba tonyiga tokola ntondo kati wanakola entondo ng'oli muto kati olwo bw'onookula onookola otya kuba esi ye yantegeera nti ndi muto kitegeera naye namala neŋŋenda nagenda esi naŋŋamba ndowoozawo nga naatera weza 16 years naye nali mpezeeza emyaka 16 ya esi naŋŋamba nti naye omanyi tolaba nti kati okuzeemuuko olaba otya bwe nkuwasa mugamba okumpasa nensirika nensekamuuko awo kuba Mr. Sozimu maka ga esi gaali maka jjukira ewaffe ewa mami wange twakula tukulidde mu gundi ino tuli mu tawuni nno mu kibuga tetuli mu kyalo naye nga tukulidde tufumbisa sometimes twakifumbisa nku oluusi olumu twalisitula n'enjala munju yaffe teyaliimu masanyalaze eri awo twali tetulina TV kwegamba nga biri awo wamma nga maka ga esi nga bw'ogalaba agamba bannange ng'ebintu ebirimu mulimu TV ekoma eri paka eno mulimu fridge ebiseera ebyo 2016 era nga nina 16 years naye era gamaka nga nabiraba nina 15 years ati esi bwe yaŋŋamba ati kankuwase bwe nagenda nagamba ati munaye kuba yali yayawukana ne mukazi we nga mu maka gaabeeramu yeka ati esi naŋŋamba nti kankuwase bwena nkuwasa esooka kuŋŋamba nti njagala kuwasa awo nensekamu ŋŋamba ati osise tokyagadde nti nedda naye nga mu mutima munaye bwe yayogera ekyo nawuliramu nko kusanyuka le bambi kuba munaye baali bandidde nnyo Sozimu ate nze enoono nga sikiraba nga sinaakiraba ati nawuliramu nko kusanyu naye saakiraga kati ne mugamba nti ompase ogenda kuwanga maama sente n'agamba ati okimanyi bulungi ati maama tujja muwangayo kyenaaba nfunyengayo ngamba ngamba okakasa ati ye n'agamba kuba yampita ku makya n'agamba ati kati ekyokola ati mbadde ngenda mu tawuni ati omwana ati wali eyaze n'anjoleza engoye
ati naye ogenda kukola ki ati siiba wano ewaka bwe zikala ojja kuzijjayo ogolole. Mr. Sozimonze gw'olaba nze mami wange tambuulirirangako mbu omwana w'omuwala oba okuze inikesi ng'ogenda fumbirwa olina kukola kino olina kukola kino nga nze sirina kyemanyi. Maama nze manyi kimu kutundula vanilla kuwa sente nga kyokka kyemanyi Mr. Sozimo. Ati omusajja ono oba ngambe oba ngambe yanjigirizaako nga ngamba engoye ziri wabweru bwe zikala ati beerawo kuba yali mu geeti ati beera mu nju bwe zikala onakola ki ojazijjayo ozigolole naye nga manyi okugolola sitasozimo nga simanyi kugolola nga n'okugolola kulyawo nga nepaasi y'amasannyalaze simanyi ngikozesa ng'ate saaganga kugolola oba nalinga njagala okuyita omugezi nga sisobola agamba musajja nti simanyi nga ndaba nja kuswala nga ndaba kati tandise olaba nti nja kuswala temunaye siwezeza emyaka 16 ndabira ddala nga nkuze. Maama omusajja nga ngamba ojja zigolola ngamba kale jjukira sirina emize gyange gyonna gye nakola nagikolanga bwomu nga nze ndowooza ne maama aba nze neyali mukwano gwange oli nga namwesalako dda kitegeera. Omusajja ng'agenda ng'akwata emitwalo 5 azindekerawo ngamba nti inafuna breakfast ne lunch ati sapa njawo kuwira onsange mutawo. Ngamba kale naye engoye weza ngamba nakola kimisasozimo ate no nga kiri awo byonna vanilla gwe natundulanga nga nze simanyi nakuteekako TV neno biswaza misasozimo nga nze simanyi nakuteekako TV biki nga sirina kyemmanyi bannaye nga ndi mwozi nga simanyi engoye bwe zaakala nga nze nzijjayo nga nkwata paasi niteeka mu soketi nga mpisaako ku lugoye bwe nti umbe paasi nali ngimazeeyo ng'eyokyanyo paasi eyokya olugoye lw'omusajja satya saabaamu nakukankana yadde n'okutya nze mbireka nga ngiteekaawo nga mugamba nti naye okimanyi nga amukubira esimu nga mugamba nti naye okimanyi nga njokyeza olugoye agamba munaye toyokyeza nti oyagala tebadde ensobi ati naye gezaako okugolola obulungi. Amugamba kale sitasoozimu nga simanyi kugolola nga simanyi bintu bya paasi era kye nakola nga nkubira maama nga mugamba kuba maama yali alinako emikwano ku kaalo amugamba maama ng'amunnyonnyola munnaaye ng'amugamba nyamba onfunire omutasobola okugolola engoye ajje katikati nja musasula essente ajje agolole nga maama anfunira omuntu omunnaaye ajja omuwala ajja ali mukulu ng'ajja ng'agolola engoye ng'aziteeka ku hanga bulungi nga wama nteerako ne TV nga njigiriza ebiseera ebyo yali yagundi buno bugundi bwayitewo bwe bwali bwajja naye nga tebuliiwo nnyo yalingawo DVD ng'oteekamu remote gundi CD ebyalingawo nga wama njigiriza n'ebya TV oyo muwala mbuuza ate naye gwe oli muwala mukulu omulungi tomanyi we bagolola engoye nti simanyi n'agamba obugazigezi bwe bwammwe olina kuba ng'omanyi nti simanyi emisasozimu ebyaddala nga simanyi kufumba nga simanyi kintu kyonna misasozimu nze mami wange talina kyeyanjigiriza yadde. Sajja watu ng'akomawo asanga engoye bannaayo oli omuwala yali amanyi okugolola yazikuba paasi engoye ne zinyirira
naye esi ng'asanga engoye esi yasanyuka kuba twagenda mu tawuni ne tukomawo ekiro twadda kiro naye anamala ne ngenda mu tawuni ne musinkana ne tudda n'asanga engoye banaye nga bamugolodde nga bagolodde masaati ge baganyiriza banaye esi yasanyuka okumanya nga esi yasanyuka Mr. Sozimu esi ng'agamba ati ng'angamba pozi wagambye tutandika okuwangako maama buyambi nti agamba tikati okkiriza okunfumbirwa ngamba pozi nga kubanza namanya mami wange ng'afa ssente era tasobola kunzikiriza nga simuwadde ssente wamma nga nkola ki nga gagamba kale mami yetujjamu ssente tofaayo ngamba okay olwo olunaku lwenyini gakwata enkeera ng'akwata emitwalo 3 nga ng'agamba ezo za mami akwata emitwalo 5 in fact oyo yampanga emitwalo 5 okumala weeks 2 buli lunaku iyo omusajja yali alina ssente ng'ate za lunch ne breakfast nga sapa tulya wamu olwo ng'amazeeyo ewuwe weeks 2 kati gali 3 yampanga maama ate maama naye yasanyuka kuba oyo omusajja baali bamanya alina ssente kitegeera maama yamanya nti ndi awo nsanyuka kati weeks 2 bwe zaggwako omusajja ng'angamba naye omanyi Maria kati bankubidde essimu ati bizinesi ati diire eze nga ya ssente ati kati nina okukola kuddayo South Africa ati naye ngenda kudda mu bbanga eritali lya wala nagamba nkuleke wano obe wa maama nengamba ndeke wa maama kangende ewaka omusajja ngandeka nakola ki ngandeka ngenda wa maama nga nzirayo wa maama omusajja ava mu ggwanga nga addayo South Africa sitasozimu. Wetuwunzikidde ekitundu kino ekyokubiri sisita anyumya ku bulamu bw'omusajja amuwa emitwalo 5 buli lunaku naye ng'emitwalo gino 5 kuliko only breakfast na lunch. Waliwo abampuliriza n'agamba Sozi, where do we get such men? Oli musiru. It's a question. Are you? Nzize mpuliriza nnyo obulamu bwe buti gayampa emitwalo 10 after every like 1-2 days. Tetujja kwerabira ffenna omwana ow'obuwala ku mutala guno eyasisenkana omwana ow'obulenzi. That girl was virgin, if you remember very well. Asenkana omusajja ono olunaku lwe yasooka okwebaka naye n'aggyako embuzi ye katukitwala oba embuzi yagisasula n'asooka abala emigga 5 n'agiwa omuwala. Ne wayita ebbanga ttono n'amuyita emboozi gyenjogera kati ndooza nga teri mu mwezi n'amutwala mu estate n'amugulira poloti 5 ku 10. Mujjukira emboozi eyo n'atandika okusevinga sente za bizinensi zaali kumbe ziyingidde mu milioni 10. Mujjukira emboozi eyo. Ekirala amugulira ettaka ewaabwe mu kyalo. Mujjukira emboozi eyo. Ojjukira omuwala oyo bwe baagala omugulira, in fact okumugulira ettaka ly'omu kyalo Guy yali amugambye nti mikwano gye abalenzi abawala be balina bonna beevuga, bakazi baabwe beevuga, so nono amutwala atandika okuyiga emmotoka amugulira emmotoka koli nti sente z'emmotoka anguliraamu ettaka. Mujjukira emboozi eyo. Byawunzika bitya? Bw'oba weerabidde njagala kujjukiza omwana ow'obuwala baamwanjulira ssenga w'omulenzi n'abondinga ne ssenga w'omulenzi bulungi. Bigenda okuzuuka ng'omwana ow'obuwala baali baamutega kye bayita koloba. Kapo eri baali balina obugagga bwabwe naye nga bulimu okusanira. Ne bazuula ng'omusajja oyo yeetaaga okukola saddaaka naye ng'erimu omusaayi gwe, ng'alina okusaddaaka mukyala we oba omwana gw'azadde. Kakati bakkanya n'omukyala bafune ekiwala akiganze. Ekiwala kino baba bakisaddaake oba kiba kizaalemu omwana bamusaddaake. Ojjukira emboozi eyo. Nakomawo ne mbagamba nti
love story yo oluvanyuma guy yanyini yagigwako ku channel kuno n'agiwulira nabagambako nti badde ngenda kutomokomoko omugambo omulala katukome kwaga amazima abagamba naye njagala kutegeeza eyo good life abantu abasinkanye mujjukira sister eyatunyumiza ku story bwe basinkana bagayi oba baali bava bweru ne babasinkana side z'ebusaabala. There were 2 girls then ne bagenda okwescotinga nchite kwescotinga oba kuwa company bagayi abaali bavudde ebweru bagenda okuzuukuka mu nnyumba ebusaabala nga bagenzo bajjukira okubanga buli kimwe kyabaddewo bakomye okutegeera badde bambadde bulungi kakati balaba obunika bwabwe babumansiza bamale batunyumize nti bagenda okujjukira oba okuzuulanga buli kyakulya buli kyakunywa ekyali ku house party eri kyalimu drugs. Mujjukira emboozi eyo mujjukira sister nga atunyumiza obulamu obwakasente bamale basinkana omusajja abayise oba bayita ggulu side zeeyo ngulu katate oluvanyuma amugamba nti janguko ne mukwano gwo nga mulenzi batuuka eri ng'omusajja agamba nti nze sakwagala nnyo byakubeera naawe mu kuntwala mu overnight naye njagala kulaba nga olina ekyaliwo oyo bamale babasimba akakadde. Lwaki njogedde ebyo byonna mbabuulire wansi w'enjuba abaana ab'obuwala kino mukitegeere there is no money abaalina enteekateeka eziwangaala naawe asobola kankwite kuspoilinga kubanga okuspoilinga si kigambo kirungi asobola okujja n'azanyisa ssente mu bulamu bwo bwatyo taliyo. Njagala omunnoonyeze okomewo otunyumize obulamu bwo obwa story yo love yo ng'omusajja from the word go yali akuspoilinga buspoilinzi n'okutuuka olwaleero nga muteredde mu ddya muzadde abaana oba obwana bwammwe nga mukyatambulira mu bulamu bwebumu. Njagala kusinkanayo omu bw'ati nze nabagamba nti okuyiga tekukoma. I can't confirm that I know everything but I am willing okuddamu okuyiga n'obwo obulamu njagala mbusinkana era nzigi wano ng'omujulirwa mbagambe nti nabasisinkanye gye bali omusajja yavujjirira omuwala ensimbi from the word go. Lwaki njogera nti kiri close to impossible? Teri musajja ayagala kuba na muwala ng'ateekateeka okuwangaala naye ng'ayagala omuwala ono asinge kumulabako kya ssente. Sitegeeza nti tebajja kuzigaba, ajja kuzigaba naye mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Teri musajja ajja kujja akuginye akwonoone akusiruwaze mu ngeri y'okuspoilinga bweti muwunzike nga ye muntu gw'ogenda osetolinga naye. Tukizudde nga these are relationships that come in fast ne bwe ziba zisigninga out teziloginga out. Wali ogezezaako okujjako computer n'ogenda n'onyiga bunyizi n'olongo pressinga button ya power obe badde ekola biki obe badde ina bye savinga obe badde ina bye downloadinga n'ogijjako bujja power ne relationships nyingi bwezityo bwe ziba nekyo olowooza nti computer okugijjako bwetyo oba toyonoona. Amazima gali nti oba oyonoona kati n'omusajja oyo tasobola kujja mu bulamu bwo nga mugenda kuwangaala n'olowooza nti agenda kutambuza obulamu bwe buti. Era nsigako sister eyanyumya gayi eyamuwanga emitwalo 5 buli lunaku okumala n'emyezi n'ebyawunzika bitya. Kati wano wembuuliza nti sister wano bwabigattagatta alaba nga alonze ekyapa mu mannya ge. Omanyi kakati olw'abawala be babanzikiza omusajja yatema mukazi we mwamulaba gataliiko nfuufu abaagalaba these onlookers oba abatuuze ne bagusalira ne gwe baatemye nti omukazi oyo abadde ng'ajogera n'obeewa omusajja bw'amala okunobayo n'afumbirwa ku kyalo kyekimu obuukawo na nnyumba nga ziizo n'afumbirwa. Oli omusajja gwe yanobako bwe yabanga basalinkiriza obukubo babanga bayita mu lujja lwono nti olwo olwamuyitangako yalinga gwe yafumbiddwa amulekera 15,000 buli lunaku. Gamba munno nti 15,000 buli lunaku ze baali bamulekera. Era nasigala neebuuza nti kati bw'abanga abadde amuwa 15,000 n'akuba enduulu oli yalinga amulekera mmeka? Nti lyo liggayi bwe lyabanga liyitawo ono omukazi n'alikyokoza oba lyamusanga asala butungulu oba ali mu bbaafa njoza eno bandekera 15,000 buli waliwo abantu ku nsi abajooga ensanafu n'okuzituulamu ne bazituulamu. Maama akakyala akakazi kattunga bwe kakyokoza omusajja eno bandekera 15,000 kale kakoze bumerodi awo obw'ekirogo obusoomooza. Abajjukira emboozi eyo mujjukira nti byawunziko omusajja akoze olukwesikwesi n'ayita omuwala oyo
n'amutematema. Byenjogerako byali Uganda wano. N'amutematema ndowooza bayamusana mu kkutiya naye ng'abatuuze bagamba nti omusajja kyakoze kibi naye omukazi ono abadde akyokooza. Ku 5 kama atsaasire. Ekibuuzo kyangu okujja omusajja ow'obuvunaanyizibwa mu bbaala. Kituufu ne chachi zaafuuka nzibu kubanga abaana balokoka lwa bigendererwa byabwe. Alina akayagala okusuuza mu worship team, alina akaana ka pastor akayagala okuba ekigo, alina omudinkoni oba omukebezi, alina omutaputa gwe yalengera mu crusade emu n'agamba bulono omutaputa agenda kundokola. Abala Katonda abaweerayo ekisa. Yajja akabiina ke kamuleese mu chachi, agenda okutuuka mu chachi wiiki n'asinkana Yesu n'agamba wamma kaliresonship akandeeta temuli mulamwa, guno gwenzudde gwe mulamwa, gye bali abatonotono. Kyenjagala otegeeza oli ageraga sozi buli wamu waliwo abayaaye kati. It is very possible. Ninjala kubuuza ekibuuzo. Olaba osanga abayaaye mu church. So should we confirm nti good guys are in the bars? Ntera okwogera nti bw'obanga ennyumba wagitekako sekanolya, watekako ekikomera ne kubeerako sengenge, notekako amasannyalaze, oyina kamera, oyina embwa, oyina asikaali, ne bajja ne bakubba. Kakati bwe bakubba nga tugamba nti kakati ebyina bye wakola tebikola makulu, kakati ennyumba esigale mu kyangaala. Kolwa abanakubba bajja kujja bakubbe n'okubba, bamale n'okukuba, bakugalamize n'okukubba, bakukube, babakugamba okulagajjalira ebintu byo n'obirekaawo nga bitaayaaya. Si kyangu ebifo ng'ebbaala. Bw'ogeraageranya obulamu bwe tuwuliddeko sisita ono nga Gayi azze naye mu bbaala ne badda ku mmeeza, oli n'akukuta n'amusaba akanamba, n'oli n'akukuta, bonna abasajja ababadde ku ttebo ne bawaanyisiganya ennamba n'ono omuwala naye nga buli musajja tayagala munnaakirabe. Bye ebisinga okubeera mu mabaala. Ekisooka abasajja bakimanyi nti bo bennyinyi tebalina bigendera birungi naawe. Ate abasajja abamu n'okukimanya ne bakimanya nti naawe olina engeri gye weeteze. Kakati tubeeraawo abantu babiri n'osisenkana Kasiru ne Zonto naye nga buli omu afeekinga obulamu bw'okusiga ekifaananyi nti ye ali kwalaali. Nali nina embaga teyali mbaga, kwali kwanjula. Kika kyali kya Ffumbe Masaka. Kati nyingi byo omuziki onti nenolanga omuntu avudde mu bako angamba waliwo akuyita wano. Bwenzija omuyaaye nga ngamba Buladi ku ndongo gy'okubye olina akawala kabadde n'annyonnyola bwe babadde n'agamba akawala kabadde kavudde mu nnyumba nga akasa akata omuziki. Kati akawala ako njagala ogenda onkolere research entonotono mu njuumu. Bw'ozuula nti kalina oluganda ku mugole gwe tuzze okutwanjula. Ali nange ng'omuntu yali amanyi omulimu ogumpeereddwa, ogenda okukakananga ndeese information. Munnange kankwewuunyise. Naddamu okusinkana omusajja ono kati mbozi gye nkunyumiza yiseeko emyaka nga 6. Nga ngamba owaye okimanyi nti kiri ekiwala okimanyi nti kiri ekiwala kakati tuli mu baana babiri ndi mukola nteekateeka tugende kinyanjule. Niwe weyitemera nagamba kankubuulire omukolo gw'okwanjula tetuganye mubeeramu abayaaye naye osobola okulabiramu abawala. Nimuganze ekiwala bwe mbanzikira wagamba kyali kikuba omubali naga kati gwe okukugamba omubali nali njagala okukyawula nkikunnyonnyole ne bwoba obuuza mu nnyumba ng'osobola okubuuza kubanga ebyo bibaali bambadde byali bifaanagana naye nze ekiwala bwe nakiraba nayagala nnyo okutegeera ebikifaako. Kakati njala kubuuza ekibuuzo ololabyeko omuwala mu bbaala nga bw'ali ku pomini bw'akuba empere n'olengera malogi matirio mu mpere. No. Ate era ne bwe yali badde akisanze kubanga statement yali yenaga kituufu ne mu mikolo osobola okusangayo abawala abayaaye naye emikisa mingi okusangayo abawala ab'obuvunaanyizibwa. Kyava agamba mbu abawala abayaayeyaye ebintu by'okwanjula si bye babeeramu nti ate yagamba nti ne bwoba balabye nga bazina babazina nga beefukuta ne mugamba ekyo ekigambo sikikakasa ndabyeyo abeefukuta naye nga bali ku muzuuli.
naye ng'eyo yali endowooza ye. Kyenjagala okujjirayo mbabuulire abawala abaagala okubeera abafumbo, Katonda ekisa kibawa, Sitaani n'akirinnyamu obulinnya ggere, ate nga nabo bakkiriza okulinnyamu eggere eryo. Naye abawala abo abasinga ojja basanga nga bawanya ekitiibwa emikolo. Nze mbiraba ne ku church, waliwo abantu b'ofollowinga nga waliwo meeting y'omukolo, waliwo church member agenda kuwasa, agenda kufumbirwa, waliwo abawala ababeera mu meetings ezo n'abalenzi abatannaba kuwasa, abatannaba kufumbirwa. Abalenzi abo abawala abo baba balina ekifaananyi nti bujja kukyenkya nabo nga bali mu nteekateeka za mikolo, so they will need people. Tojja kusangayo nnyonnyo bayayeyaye, era mpozi nga bya vibe. Baba kusudiza mu tugende meeting tugiwe vibe. Era abawala abalina interest, abalina ekitiibwa or respect to marriage, ojja kusanga nga bettanira ebintu bwe biti. So they will bajja kwagala ogenda mu mikolo. Era kati bwe nagamba Dragon nti muzigire alumbeko mu mikolo gy'okwanjula, Dragon ayinza okujja n'atuwa reporting ngandala. But I mean, newe olombadde ngenda goyinga personal. Kyangu nnyo emikwano gy'okoze mu kwanjula n'emikwano gy'okoze mu mabaala, bw'obigeraageranya bisobola okwawuka. Sozi oyageraga sozi mu bbaala abagenda mu bantu ng'abagenda mu mikolo oba eyo mu kwanjula bwe babeera abantu, omuntu asigala muntu ye. Naye mbu omuntu otera nnyo okufaanana ebyo, otera nnyo okusemberera ebyo by'okkiririzaamu. Tojja kuŋŋamba nti nze njala omuntu the few be tusinkanye wano abanyuma stories ajja kugamba lwe yeesiwa amagengere mu bbaala gwe gwali ogusoose, yali disappointed oba yagenda wa mulenzi n'asangayo omuwala omulala, kugamba n'alowooza nti obubudamu agenda bufuna mu bbaala. Naye njagala oli aŋŋambye nti sozi nze enzuuno nkubye ebibaala okumala emyaka 5, naye mpakanya by'oyogedde. Ndi muntu abadde obuvunaanyizibwa mu bibaala, nga gwe ogwegulira, nga bagukugulira, ng'ogenda wekka, onyoga promotion nti Bero yakuteeka ku gwambasada. Waliwo ebintu twagala okutegeera, okumanya oli mu katyabaga ne bwe wandibadde oli mulungi, olina ennaku ndina okukkiririzaamu kizibu. Kuba tukubuuza nti gwe ebikolwa byo ebitafaanagana abantu bagenda kubeera yanywemu cupa 2 awemule, cupa 2 akwatirira ono, eyo obeera wettanirayo kiki ennyo? Kyekibuuzo. Oyinza banga oli muwala mulungi ng'era oli marriage material, ng'oyagala nnyo ebintu by'okufumbirwa tuseto, naye kyani anaakukkiririzaamu nti kyoli nga tova mu bbaala? Gw'omanye ebbaala eziri mu Makindye, gw'omanye ebbaala eziri ku Gaba Road, gw'omanye ebbaala eziri ku Bombo Road, Mityana Road, Masaka Road, Oyima Road, zonna ebbaala gw'ozimanyi. Ndabye ono Kasofa Guy gwe nkyawulira nnyo egayo n'omusa owe South Africa. Maama asazeewo ali mu muwala we. Wano nja kubireka kuba tujja bisinkana nnyo mu maaso twongere okutegeera ebintu bino. Naye tutunuulidde obulamu bwa maama kati ate obwewuunyisa. Maama ono oba yaliko kizibu ki? Maama ali mu myaka 38, naye kaboyi kakyali kaali nako kateetera nako kalina emyaka 22. Oli yandigambye nti ndoza muwala we kyeyava akyusa n'agamba nti kati maama nga bw'ali obuto kanze abamaama mbamuliire. Omuwala ye ali mu bakulu, maama ate ali mu bato. Ekisembayo njagala nakyo nkireke nga challenge. Mukimanyi nti eriyo abasajja amala okuwasa omukazi oba omuwala n'akizuula nti kakati ono nga nkyali ku ky'okubeera bbaawe, ngenda sooka nveewo mbeere omusomesa, nzigiwe ekifaananyi ky'okubeera husband, mbeere musomesa we oba mbeere muzadde we. Kakati ebintu ebimu biwuli abasajja abatono abasobola okwogera nga babyogera nga muyinza obutabikkiriza,
ne tuwulira omwana ow'obuwala annyonnyola bwe yali tamanyi kukola mirimu. Eri abasajja gye bali ng'agamba ne bannange ono gwe nafuna nga talina ky'amanyi. Kakati bwe nkubuuliza nti olaba osanga obufumbo ng'omukazi baamutuuza talina ky'amanyi, siri ku sex, ndi mu mirimu egya bulijjo egyawaka. Kakati olaba osanga omusajja ng'ayisa bubi omukazi gw'alabira ddala ng'afaayo, gw'alabira ddala ng'amanyi ekyokukola n'amugalabanja. Kati bw'asanga ggwe kafenyera ebbugga lya RBC ng'olina kufuna mu cuba gy'akuyambeko ate nga toyagala musajja abimanye, tujja kusisinkana mu kitundu ekijja okuba ekyokusatu. Omwaka guggwako oba omwaka tugumazeeko, twagala kwebaza Katonda atusaasidde. Nina ekibuuzo kye ntera okusigala nga mbuuza. Eyo relationship gy'oyagala okuyingira nayo 2026? Mwana mulenzi, akawala kakuzoganyizza 2024, 2025, mugenda kukuba fireworks 2026, kasimbule nga kakuzoganya. Ne mu gavumenti empya gye twagala okugendamu Mukama nga atusaasidde, naye muyingire nga akayaye kakyakuzoganya. Eyo relationship gy'ogenda okuyingira nayo mu 2026, oli agenda gasozi obeerawo ng'otusindikanya kwawukana kwana mingi weesige mitono. Simple. 2026 omusajja relationship oba muwala gwe ba mulenzi gwe relationship kankumenyera ebintu byofunye mu relationship 2026. Ani Ivan 2025 bino bye bintu byofunye mu relationship gy'oyingira nayo mu 2026. Pressure, ulcers, okukoga mwawula okusala omubiri, okusala omugejo n'okukoga. Okukoga si kwa bulungi, so bye twogerako si bya bulungi. Relationship yo 2025 wagifunamu pressure, tewagirina. Relationship yemu wafuna ulcers kubanga walemwanga n'okulyanga omulenzi omuwala bannanga akuli ku mutwe, ulcers ne ziyingirawo. 2025 relationship eyo yakulemesa bye walina okukola, walina emirimu gye walina okukola, abamu n'oluzinga n'omulimu because of that relationship. Oyingira 2026 ne relationship bwetyo. Njagala kwebuuza nga tujjeko bino bye twogedde byekuwadde, tubuulireyo ebirungi by'ogamba nti wallahi eno relationship ngenda faafaagana nayo ne 2026. Olinga sozi guy just byonna byonna binkozi naye mpulira mwagala byamwagala. Nja kubuulira ansa y'ekyo mu kitundu ekyokusatu. Thank you so much for watching. Happy New Year. Comprehensive Educational Institute. Nzikiriza nti teri agenda kwekwasa bwakoma mu P7 nolowooza nti ensi ekomye, bwatula senior 4 ne nogetinga stark, senior 6 tona bakumanya kiddako. Nzikiriza nti mu kaseera kano ogenda kubanga ogattibwako nnyo ng'oyongera okutegeera ebyo boolyawo byobadde weebuuza nga tomanyi wootandikira. Kakati ng'omukisa tugufunye okuba nti Dr. Sarah Walusimbi, omusomesa omutendeke, kakati ate tumulina mu kizimbe. Comprehensive Educational Institute. Yes, ebo. Banguliro oba tendekero eri abasomesa. Yes, ebo. Bani betutunulira mu nsonga eyo? Comprehensive Educational Institute etandise ne levels 3 ez'abasomesa. Etandise ebbiri za certificate ne certificate ez'enjawulo. Tuyinawo child care, certificate in child care, eyo nga etwala abaana abamala ekibiina ekyomusanvu ne babeera nga tebeeyongerayo. Bali boogambye be tuba twajja mu masomero. Mwesiri naye be tuba ababajja mu masomero ababajja mu mpumula ng'omwana kati nga kati abaana bali mu waka bamala P7. Gundi yegenda kudda ebibuuzo bigenda kudda results
nga emusange nga ali lubuto bambi ali lubuto tasobola kweyongerayo emusange nga yafumbirwa ku myaka emito by the way kyo tekikkirizibwa na kukkirizibwa kuba omwana oyo mulowooza okubanga tasukka myaka 14 15 naye omuntu amutwala ndoze ekigambo okumutwala si kye kyalikozeseddwa amubba amubuzaawo amuwamba amubuzaabuza ebyo byonna ffe twatwala kubanga okutwala kulina emitendera kati omwana oyo n'ateyongerayo abala bambi abazadde bafudde talina amuweerera ku ssaawa eyo embeera ez'enjawulo zibeerawo omwana n'abeera nga teyeyongeddeeyo omwana oyo yessaawa muleete akole child care certificate kuba mulimu bendabanga balina okwereeta nga mukyala azadde n'abaana 3 akola obulimu bwe asobola okwereeta naye anti gwe yamutwala gwe yamulemesa obeera olina okukkiriza oyinza n'omugaa nti kati okimayo ki sikulabirira tolya waliwo kyotafuna twogera kuno nakuliya akyamuyina teyamusuulawo olowooza ayinza okuba nga bambi yamuzaalamu n'alekakadda mu bazadde omuzadde maama n'alyoka agamba mpulidde ekirango omwana ono kamutwaleyo abaana abo nga bazze ne basoma certificate eyo oba abakyala abo oba abaami awo oba abalenzi abo bawala balenzi baami bakyala bya bonna bayita abaami babyetaaga nnyo abaami bangi tebamanyi baana bazaala buzaazi tamanyi omwana yeetaaga ki tamanyi aspects zino zonna 5 zetwogeddeko omwami kyomugamba talina kyategeerako tugamba ffe tuzaala kati ezo aspects 5 zibeere installed by mama that is a thinking that is wrong ndowooza nfu abantu aba mulina okuzimba omwana oyo buvunaanyizibwa bwammwe. It is a certificate in child care. Certificate in child care. Ndi taata to be soga ndini kano ka course kankako. Oyinza n'okuba kati nga bwoli gwe. Kano kankako. Ngene nkole ka course kano. Okayita na ka course naye bagenda okuwa. Gold. Certificate in child care. Yes, abaana abo oba abasomesa abo abalinga abasomesa kuba si basomesa. Ne bakoze course. Yep. Era mu masomero bwe tubanga tubakozesa. Abeera helper ayambako mu ssomero ayamba omusomesa oli ne bakwataganira wamu naye nga ategeera omwana bye yeetaaga ategeera such that tabeera nga ali misplaced. Child care. Certificate in child care. N'abeera nga abaana abo bakola mu masomero abaana abo babakozesa mu children's homes. Aba children's home. Homes babera bagala nnyo abantu abategeera abaana. Wow. So aba children's homes batwala abaana abo. NGOs zitwala abaana bano. Ne bakola emirimu gyabwe. Amaka kati nga ggwe mwami Sozi. Ng'ozadde omwana wo. Ogenda ekibogo oba wa mu kyalo ewala oba Masaka oggyeyo bujja mu mwana. Omuleete omuteeke mu nnyumba yo alabirire omwana wo akole child caring eri omwana wange nga yeetaaga child care. Yes. Ndeesa omwana mu mwana. Tamanyi tategeera ayinza n'okuba omukyala nga mukulu n'oleeta wa 2 mu 5 wa 3 naye nga tamanyi kiki n'emmere bwagamba nti bwamuwa muwadde ettooke kiwedde physical aspect tamanyi bwagihandlinga ey'omwana ono okugizimba. Moral aspect tamanyi enkolagana ya okumuyigiriza bwakolagana ne banne. Olwaliro mbadde eka waliyo abazzukulu omwana najja nagamba jjajja Jimmy cannot share, he doesn't want to share. Omwana amanyi sharing okugabana okubeera ne banne ne bajja wamu kubanga asobola okugamba nti kino kyembadde nzanyisa nawe ezanyisaako. Sharing. Ebyo byonna bano babiyiga mu child care. Yes. Bw'omutwala n'omuteeka ewaka ajja kuyigiriza omwana we ebyo. Tubajja eri mu bino ebitongole ebina abaana children homes. N'ogenda mbu
mbu bana batunda abakozi akuguzeeyo omukozi gwotwala ekalabiri omwana talina kantu konna naye mwana ajja kulaga certificate ye ya child care ajja kutegeera nti nfunye asset oli ayisiza ekirango nti oba njagala omukozi bwamubuuza nti infact bajja kutuuka ekiseera nga ne wana we bajja ne bajjawo abaana abo njagala ndaba value yes kakati bw'oba noonya omukozi n'agamba nti teranya obbuuza lwaki oyagala ssente ezo nga njala okibacking nti njagala kunsasula $20 olw'ensonga kati kuba okufanya omukozi ng'agamba hey ebyabaana bino nabisoma ebyabaana nina certificate mu child comprehensive educational institute nayigayo ebyabaana manyi bwe nakwata awaka tulina tubasomesa ne home management amanyi bwaddukanya amakaago by the way babeera marriage material akataddeko kati betukwana tujja kusooka basindikako okoleka certificate mu child care ogenda kunzaalira omwana fenna nno tuvunanyizibwa yes abaana bano babeera marriage material kubanga ne home management amusomye asomye okulabirira abaana ategeera omwana ategeera amaka bw'omutwala marriage material proper. Wow, certificate in child care. Yes. Wamala P7 ne bikwatamu awo mu ngeri gy'obimanyi ffe gye tutabimanyi naye obadde awo kimatalinga ebbanga ly'amaze nga teyeeyongeddeeyo. As long as certificate yagirina. Yawalukagana kati tukyali mu kkungubaga. As long as certificate yagirina. Ffe tumutwala nayiga ebintu ebyo. Kyenvudde nkugamba n'omukyalo omufumbo ajja n'omwami ajja abaami beetaaga okuyiga abaana naye n'oleka omukyala nga gwo kati ono omwana yakoze bino ng'oliridda wayayononeka bino owaayo omwana wo ng'olwakoze by'atayagala kati no bw'akola ebibi obusiru bwa nnyoko omwana wo ebirungi omwana wange n'olugamba obusiru bwa nnyoko kumbe naawe ovunaanyizibwa kale mu installing mu amagezi go getu yes. Lwaki alina genda wow certificate in child care yes. One ndabyewo ba maid 227 yes. years on abalala yes stock empya ate njagala okutegeeza omwana ono tajja kujja nga alina ne certificate ye otandika omuwa mbu mitwalo 8 mbu mitwalo value attachment value aina value ye ndoza bye abakozi abajja okwetaagisa mu estate eyo gye muli wa hey yes ero jja musasula emitwalo gya 253 ana ngazigwana omutadde mu baana amanyi omwana kye yeetaaga okulya bw'olekawo ebyokulya amanyi nti bwe muwa amata muwadde protein ate kamuteereko ka blue band ku mugaati abeerenga mu protein byonna babiyigidde kati bagenze ne mu nutrition abimanyi ate physical aspect amanyi omwana byalina okulya okula obulungi moral aspect agiyiza amanyi omwana ono musitula nti ayiga empisa maama ogenda okujja nga weebuuza naye gundi ndabye akola bw'ati nti mami ebyo byonna byonna baatuyigiriza nze ndaba kisingako kati nkuba n'akafaananyi nga mbadde ndi nkuba kyeyo negendera Bungereza yes. Bwe nkwata omukyala oba omwana ow'obuwala gwe nnyinza okuleka mu baana ng'alinayo ka certificate mu child care yes. Mba ndese omuntu mu baana nga ngenda kwewala kubanga ebitawanya kuneneŋŋana na baŋŋanda omwana namulekera ssenga naye kakati ninga ssenga nina mufukaamirira bufukaamirizi ndi ku kisa kye omwana ono is an asset. Wow, child care. Yes. Is an asset. Ka certificate kano kabanga ki? Mwaka gumu gwokka. Wow. Mwaka gumu gwokka sente ne milioni 2 tojja zimalayo mu mwaka. Yes. Si sente nyingi. It's not that we are looking for money, but we are looking for help. Milioni 2 zigwawo certificate wenji kwatirako bwenti. Zinza n'obutaggwawo. Wow. Yes, zinza n'obutaggwawo. Omwana ono ajja kuba ayize materials ez'omwana zazanyisa nzikola ntya byonna. Omwana ono ajja kuba agenze nakolayo ka school practice
n'amanya omwana ono okuyiga kwe kuli kutya ayiga atya nti n'awaka asobola omuyigirizaako nkugambye nti ono omwana yiza nasset kugamba ndaba nga tugenda okuva ndoza tuwonyeeko n'okulepuka n'abaana holiday waka tuli kutebuuki naye ate tosuulayo gwannagamba olwo neewolereza endaira nanga omwana yita anti mugende mukole homework but at least yes kubanga nteekeddwa okumanya nti in my absence ng'omuzadde there is omuntu atayawukana nnyo nange bwe bituuka ku mwana ono wow mwaka gumu ng'ofuna certificate yo ate tuli affiliated ku Makerere University. It is the assessing body, it is the monitoring body, it is the supervisory body, it is, you know, Makerere University asimbye wana Makanda. Ndaba whole individual mwana ono alina certificate mu child care. Yes. Ndabanga kubanga waliwo omuzadde agamba olemereddwa walemwa omwana okumwongerayo bwe watunuulira form 1 up to form 4 then up to form 6 n'okkiriza n'ogamba nti nalumaga kiganye n'atuula kati ate oyo amaze S4 bw'abanga ayina 6 passes mami katono nnyo mbadde nkyali kuwono nga tugenda omuvaako waliwo omuzadde agamba nti bannange biganye waliwo abazadde agamba gwe noofunye omukisa okoze ne P7 nze saagikola kati n'agamba nti naye ndaba nga wakiri bwa stretchingamukko omwaka omwana wo mudya gye yagenda ng'olaba yagenda tolina kyakkola omwana wange yamuzaalamu omwana ate naakola ki kakati ndaba nga omugattako omuwendo olabye otya muwala bwe tukolako kano tugatteko wow mwaka gumu bwe guti nga certificate agina certificate ye Makerere University tutunulidde nti omwana ono asobola okukola mu bifonga omwana ono asobola okukola mu masomero akolayo bulungi nnyo omwana ono asobola okukola mu NGO ba NGOs batero batwala omwana ono asobola okukola mu daycare center bano bebayita bannani baani newaka okumukubeera naye ng'omuntu alabirira abaana bo abeera mulungi nnyo omwana ono asobola okukola mu baka ng'omukyalo omufumbo wow mwaka gumu naye ng'ofuna marriage material a wife tugende ku wa senior 4 owa senior 4 ono aba agenzeeko waggulu nga bw'aba avuddeyo ne passes 6 ng'ayise amasomo 6 amasomo gano nga mulina okubeeramu oluzungu ng'aluyise nga tafunye 9 ng'aluyise omwana oyo agenda kujja asome certificate in ECD eno nga yo agenda kufuuka musomesa atuukiridde owa early childhood wow ono certificate ye nayo eri mu mwaka myaka ebiri byasoma bingiko bisingira ddala wala amaliriza senior 4 yayita amasomo ge 6 nga mulimu oluzungu ng'oluzungu luli kitundu ku 6 asobola okubeera omusomesa ddala omutendeke omulungi gw'ojja okuwa omwana wo n'omanya nti omwana wange mututteyo ayi mwana ayinza n'okukaaba ng'omugjayo ku ssaawa 7 nga ava ku ssomero nga school is better than home abaana bangi bakaaba mwongedde okwefunza ekintu kino ndaba nga n'emyezi 9 gye tulina gino 3 gye tulina nagyo mwagalo giri ebula but of course we've had it nolaba omwana nga abondinze kumpi n'omusomesa okusinga wow ate bana betubadde tufuna nga tubajja eyo betubadde tuwogerako abajja nga tebategeera baana tebamanyi baana bana babalinnyako n'okubakuba ne bakuba
obeera essomero likuwonya ogenda Dubai ogenda China ogenda nga bwe business nga bwe zitambula onoonya ssente omukwata akukwasinga omumulekera ngaomuteesa tufuneyo ssente bwe ziti somero nga limusigaza. Wow. Yes. Diploma ate yo omuyizi ono omuntu ono eyamala eyafuna certificate eya early childhood omusomesa wa nursery akola upgrading okwongerako ebitabo okwongerako okumanya okwongerako okutegeera abaana basoma batya mbasomesa ntya nkola ntya ebyo byonna oyo tumutwala ng'ali bw'atyo ayina certificate ye mu nursery teaching. Si yoyo yekka omwana eyakola HSC nafuna principal pass ne 2 subsidiaries basically tumutwala senior 6. Wow. nga yafuna principal pass ye ne subsidiaries kale 2 ebyo bye biri basic kuwoyo tuba tumutwala nakola diploma myaka 2. Yes, myaka 2 ng'amaze natandika obusomesa abeera olusi musomesa oba nga atandika butandisi naye agenda maaso bulungi. Koosi zino nungi nti bw'amala awo diploma ye asobola okugenda Makerere ye muwadde certificate zino zonna emutwala n'akola degree. Wow. Oba university endala bakirespectinga bamulaba ng'asobola ne bamutwala n'akola degree asobola n'okumaliza ng'alina PhD nga nze. I am seeing another doctor from you. Aha. Oh, yes. Olugendo luno ntegedde owa P7 wa senior 4 owa senior 6 oba naayinayo certificate ye n'akola upgrade ku diploma ebyetaagisa ng'oggyeko bino bitwogedde kati mulimu requirements awo ssente bw'ayogedde oli owa P7 ayinza n'obuteetaaga miliyoni 2 nga ono ne miliyoni 3 tazimalaawo aliwa owa certificate owa diploma ne miliyoni 3 tazimalaawo. Mami tuyisizeemu awo kati yetaaga ki kakati gwe tugamba nti kubanga bano aba certificate bali ku termly basis term nasome term ze 3 nga sasula tuition emitwalo 5 najja nayingira nasasula ez'okuyingira emitwalo 5 namala okusasula 5 nasasula 5 eyo term ng'ewedde kujjako byojja omugulira nti materials agule manira agule biki ebinakola materials ze zagenda okukozesa display kuba balina okudisplay nga tulina curriculum zaffe zetukozesa zina bye ziragira nti alina okugenda ng'akoze school practice emirundi 2 okumanya essomero litambula litya biki byenkola nga ndi mu ssomero nze sagala giyita teaching practice kubanga tetwasesinga teaching practice twasesing njagala kutunulira school practice teaching oba mutadde mu class nga gyotunulira yokka naye nze ne mwenzijja nga nze kulaba nenkusanga ngo it's break time nkulaba mu break. It is teaching practice not school practice. To you it is school practice. Yes. Not teaching practice. Yes. Wow. Kuba sikulaba mu class yokka ng'osomesa bwe nkusanga nga abaana bali mu break nzija ne kutunulira abaana break ogiyitamu otya ogenda walina okwata ekikopo ky'ekyobugi naawe noonywa ne beetwala bokka oba beekubye oba naye ogabirayo obubonero. Yes. Okuva lw'oyingira gate. Yes. Obubonero butandika okukeculwa oba okwongerwako. Wow. Obuyonjo bw'essomero buli butya obukuumi otya. That is school practice, not teaching. Yes. Omwana ono agenda mu toilet akwatiddwa atya. Ekimu ku bintu ebireeta obuzibu omuntu mu bulamu bwe kubeera fixated at a certain stage. Bw'omiisinga kye wandikoze ku stage emu kikomawo n'okukikolera mu stage gye tukyandibadde. Abaana bwe bayisibwa obubi mu kiseera kino ng'akyali ku toileting abamuyigiriza toilet habits n'otamuyamba bulungi
bwakula mwamisozi bizibu musajja yawandika na theory namba ku ekyo bamuyita fraud. Omanyi abantu kankugerezeeko nti nga mwena muli bantu bakulu mu kifo naye toilet ne mugisangamu ebisiigiddwa ku kisenge n'ebigambo ebigambo ate ng'otosuubirawo baana bato tewali bato. Oyo omukulu oyo kiba kyakomyewo teyayita mu stage eno ey'okweyagala n'ebya toilet bye. Waliwo saagala batwala eyo shogifula ya lugambo waliwo wejje nalaga nekuba n'ekifaananyi ne bwe nkibanyonyola muyinza obutakkiriza nti ekifo n'ekigambo kye nali nsanze n'ekifo nali beebo tekimuli mbuuzi okukwata bintu bye n'awandiika emboozi namba. Yes, yali fixated teyamatira teyayita bulungi mu stage ene ey'okweyagala ne abaana bagira ne beeyagala bali omukyalo n'okwekweya beekwekweya neyeyagala bulungi nnyo naye bw'omukuba mu kiseera ekyo n'omukubira okugira amazzi ge n'omukubira n'otamuwa ddembe fixation bikomawo we yali yeyagalidde nga bimisinze bikomawo eyo maaso eyo abantu bwe bafuna omwaganya okwekisasayizinga eddembe lyabwe nga baliko bebana abantu abeyambula nga abaana bemulaba neyeyambula nadduka nasanyuka bye tulaba omuntu ku TikTok nogane kakatono tategedde nti bino bigenda kulabwa nsi yonna abamu aba yali fixated nze ndeka lino ero lyagamba eno account eno TikTok yange kumbe yalinako gye yali nga balinga abamugamba wano siwawo. Wow. So abaana bano bayita mu stages zeetaaga okukwata obulungi kati ono omwana abeera abimanyi gw'otutte omusomesa ono abeera abimanyi akwata omwana ono mu ngeri entuufu. Comprehensive Educational Institute ovaamu nga yeggwe tulina staff egenda okusomesa abaana bano esomesa abaana bano ey'abantu bonna specialists mu early childhood. Wakola P7 senior 4 senior 6 oyagala kubeera musomesa oyaayaana eno yesaawa kireka luddawa kireka okuliraana kireka Hill Infant School eno waggulu ng'oyambukanga bagiyita Kabaka Road oluguudo lwa Kabaka olugenda ku lubiri ng'olinnye bw'oti osanga ebipande ebikulaga kireka Hill Infant ne Comprehensive Educational Institute. Yes, si wala nnyo okuva e Kampala 9 kilometers n'okyamira mu kabuga ako mu kibuga ekibayita kireka. Kakati abasoma waliwo option y'okubanga basula ku masomero bonna bakusula ku masomero bonna bava bweru abava ewala tubasuza abava okumpi ava ewaka najja. Yes, tulina computer laboratory bagenda kubanga bayiga computer bagenda kubanga tugenda kusoma tunasobola ba media abamanyi ne computer adding value yeah adding value kakati adding value ajja kuba mulungi nnyo mulaba. Yes, ng'omutuma ekintu ne kibanga kiri kikwatagana ne computer ng'asobola okukola ki mbadde mu office ndistaka muka presentation kange I missed something home. Yes, omugamba bugambi gena olabe PowerPoint eri wano bwe wati gigule okupereza. Yes, oyo aba mubi abakyala b'omu maka muli safe bali safe kubanga betwasoose okugamba nti bajje basome. Yes, naye mukyala kyawaka atandyagadde muntu bw'atyo kubeera mu baana be. Yes, mwami kyatandyagadde knowledgeable and skilled. ntera ogamba nti tulina business ennene waggulawo olina touring company olina byonna ne tulina project ennene eno gye twateekamu ennyo amaanyi ne kakati tugitwala nga kikulu be baana. Waliwo omukutu okusaba okusoma kintu kikulu nnyo. Waliwo omukutu baguyita quoteslove.com. Yes, bagamba nti education is the key to unlocking your future and making you
an unstoppable person. Wow. Yes. Education is the key. Yes. To unlocking your future and making you an unstoppable person. Nelson Mandela ye nakugamba nti education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Wow. Are you ready to change the world with the Comprehensive Educational Institute? Yes. Kireka? Wow. Yes. Omusajja omu bamuyita John Dewey, omu kuba fathers of education, ye yagamba nti education is not preparing for life. Omulala bayinza oga nti I'm preparing for my life through education. So education is not preparing for life. Education is life itself. Hey! Wow. Kati ebyo bw'obiwulira nsaba tutegeere ddala abadde azannyisa okusoma abadde obiveeko, because education is life. Sofa ku byenjagadde mu kwogera kuno sirabyewo muntu atakwatibwako. Waliwo olumu ebintu ebijja nga birimitinga nnyo abantu, oli nga yandyagadde naye ng'alinga omukisa gwe ogwaggalwa. Kati wano ndabyewo omukisa kumpi ogwa buli omu nga tolina kye weekwasa. Kuno kuggulawo buli muntu n'akozesa omukisa oguze. Waliwo ayinza okugamba nti kakati bweyogedde nze ndi eno ndi mu banking sector, but of course ngenda kuzaala omwana, ngenda kuzaala kuba ne family. Kitegeeza nange nsobola okujja nze oba nina masters nze nnonye kano ka certificate mu kumanya baana, kumanya makaago, kekandeese. Yes, kikulu nnyo. Ate abaana bano abantu bano wadde bakulu naye era tulina chaplaincy department ebyomwoyo, si kujja wano nti obisudde, kubyongera bigaggawaza. Wow. Whole individual. Tukyakunoonya okuzimba. Wabula 226 nnyongedde okulumya bwe nsazeewo n'okumanya obukulu bw'okubeera whole individual. Yes. Wow. Enamba y'essimu? Enamba y'essimu 0772 44 3274. Njiddamu 0772 44 3274. N'endala 0702 562 490. Eya Airtel. Ebigambo ebisembayo? Ebigambo ebisembayo nti abatulaba twongere okutwala okusoma nti kintu kikulu nnyo. Bwe tukolaganye ne Makerere University, tukolaganye ne bode egaba certificates. Omuntu yenna gy'atunulako, omuntu yenna gy'awulira n'awulira nti kintu kikulu. Ezitowa. Ekyo kyonna si kipapula ekyo kyokka ky'otunulira kye kirina omugaso, naye omuntu byafunye. Omuntu byafunye eby'omuwendo omunene ogugenda okutambuza omuntu oyo mu bulamu bwe bwonna. Olw'ekyo totunuulira nsimbi zino n'olowooza nti ezo naazijjawa, ezo nnyingi. Zinoonye, ate zonna tetulezeetaaga mulundi gumu. Oleetako ekyettaamu n'oleeta ekyettaamu endala, so emiliyoni zino 2 ogenda ozimaliriza nga tolina nawakuluma. Olw'ekyo tozitwala, tolumwa ssente zino, ate ne bwe ziba nga tozirina zinoonye. Zinoonye Katonda kasita omusaba ky'omusaba akikuwa. Ky'omusaba akikuwa. Yita ne mu bulumi ng'ozinoonya. Omuntu ono ozimuwa asome. Nga tutunulira omuwendo gw'ekyo ekivaamu. Yes, ng'otunulira omuwendo ogw'ekyo ky'ogenda okufuna. Omuntu oyo atunulira ekintu ekyo. Omusajja wamuyita Aristotle yagamba nti the roots of education are bitter.
Bitter. But the fruits are sweet. Ndoza education eringa muyembe gwa kona. Nga gwakayo ogamba tufudde bwe gwengera n'alyanga guno. So, roots ziri bitter naye fruits kwe kuvaayo noberanga okola ebyomugaso results kikulu nnyo. Abaami, abakyala, abalenzi, abawala. Eyasoma ng'oyinza n'okuba lawyer naye amaka go ogaddukanya otya weetaaga child care ekuyigiriza ekyo. Eri oli finished product nga lawyer naye oli raw material nga tamanyi parenting. Yes. Hey, wakola lo wano tetuli mu constitution buno si buwaayiro omwana togenda mukuliza mu buwaayiro wetaagayo knowledge ku child care. Yes, oli finished product eri naye wano oli raw material. Wetaaga okuteekateeka bakuorganizing ovemu omuzadde. Olaba looya atamanyi maka, looya atamanyi kulabirira baana be, atategeera baana be, atalina peace, talina mirembe mu maka olw'ebyo ebimubulamu. Naye oli looya jangu osomera omwaka gumu otwale gundi eyo certificate eyo oyige amaka go gasanyuke, abantu basanyuke, abaana bo bakule ng'obategeera producing a whole individuals.